n'essuula egamba nti Nemwa. Kyenjagala ku kitabo kino ye ayogera mazima tabikkirira agamba nti Nemwa emirimu gy'emikono. Nemwa emirimu gy'emikono. Ye Kasolo. Kakofu Junior Secondary School. Date December 8th, 1950. This is to satisfy that Yakobo Kasolo has completed 3 years at Kakofu Junior Secondary School and has reached secondary 2C. He has passed the junior leaving examination in the following subjects: English 55%, Geography 45%, History 40%, General Science 48%, Religion 70%. Conduct fair. Signed Bald Head Headmaster. Yali ripoti y'omukulu Kasolo gye yafuna mu Kakofu Junior Secondary School. Mu Lungereza yafunamu 55, mu Geography nafunamu 45, ebyafaayo nafunamu 4, General Science nafunamu 48, mu byeddiini nafuna 7. Kakati enkolagana yonna yali fair bwetyo. Aganti simanyi obanga mu kubuuzibwa nze nabuzibwa gwenze eyasoma emyaka emingi gityo nandiyise ntya obubye ennyo mu kubuuzibwa okwasembayo mu kusoma kwange. Taata yali alowooza nti nga bwe ndudde nga nsoma neeyongedde okutegeera n'okwagala okukola ennyo n'emikono. Naye ekyo si bwe kyali. Gye nakoma okulwa mu masomero ate gye nakoma okweyongera okukyawa ennyo okukozesa ebyemikono. Ku ekyo nayongerako n'okukyawa okubeera n'abantu abakulu n'okuwuliriza bye boogera naddala eby'enfumo n'engero zaabwe ez'edda. Nze nalowoozanga nti omuntu bw'amanya Olungereza ng'ebyetaagibwa okumanya bimazeeyo. Buli we nasanga nga bannange be nasomako nabo nga tufukuta Olungereza yenno bwe twabanga mu bannakyalo abatalumanyi nga tuleka batunyeenyeza mitwe ng'egirimu endege. Ndi maama abaana bamanyi Olungereza nga baasoma. Abantu asinga bamanyi nti buli muntu amanyi Olungereza ye muntu ategeerere yasoma. Olungereza twaluma okukolanga ne tusaliza n'abatalumanyi nga tutera kugamba, you boys, where did you enjoy thoroughly last evening? I came at yours and felt inconvenience because you had been out. Oh yes, Daddy and me went at the market and we were not at home. Abaana nga bamokola. Ab'omukyalo ne bagamba maama nnyabo tufudde. Kati kyetwakolanga okunyooma abantu abakulu n'obutagenda gye bali gye kwatufiiriza ebingi. Empisa zaffe ez'obuwangwa n'obuntu bulamu saabiyiga. Ekiseera kye namala mu kyalo nga nvudde ku ssomero kyayongera okuntamya awaka kubanga taata yagezaako nnyo okunkakaalukanya okukola obuli mulimu bwonna bwe yajjangamu ensimbi ezatuyambanga. Lumu yanvuma nga nsitula emmwanyi embisi nenyiiga nnyo. Yangamba okusitula endebe y'emmwanyi ngifulumye ebweru. Namugamba nti taata sijja kugisobola ezitowa nnyo. Ye kwe kunziramu nti mulenzi gwe mulenzi gwe ojja kuba munafu lubojje. Simanyi na bw'olibeera mu nsi eno bannange. Nawaliriza endebe n'engifulumya nga bwe ngikulula ku ttaka. Twagenda okumala okwanika emmwanyi nga ndi musunguwavu nnyo ate nga ne taata yeeyongedde okweraliikirira olw'okulaba nga nemerereddwa ddala okuyiga emirimu gy'emikono. Mu kiseera ekyaddirira nawandiika ebbaluwa nnyingi nga nsaba omulimu ogw'omu wofisi we nasuubiranga okugufuna. Ebbaluwa zange nga ziwandiika nga bwe nti Kyamutuula Village, Private Bag Nakaseke. Dear Sir, I am asking you to be good, to give me a job in your office. I can read English and I speak it fluently. I got excellently good marks in religion. I studied in Kakofu Junior Secondary School. I enclose a copy of my certificate, awaiting for a pleasing answer. I am Sir James Kasolo. Application y'omukulu. Kati mu Luganda nga mpandiika bwe nti Kyamutuula Village, Private Bag Nakaseke. Sebo, nkusaba obe wa kisa.
Ompa omulimu mu wofisi yo nsobola okusoma Olungereza ate mu kulwogera neekansa. Nafuna makisi nnungi nnyo mu ddiini. Nasomera mu Kakofu Junior Secondary School. Nkuweereza kopi ya certificate gye nafuna mu ssomero. Nze ssebo James Kasolo. Munange ebbaluwa eyasinga okunterebula yeeno ab'omu ofiisi eyatundanga embaawo gye bampandiikira nga badda mu yange eya 11 Okitoba 1951. Yantekemusa nnyo. Banziramu bwe bati: Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mr. Kasolo James, Chamutula Village, Private Bag, Nakaseke. Dear Sir, thank you for your application dated 11th October 1951 for a job in our office. We note that you seem to have concentrated on 2 subjects, i.e., English and religion. Our needs are for men who can use their heads and hands to the best advantage of our enterprises. Your best employment would be the teaching of English and religion. We are very much regret that we have no job to offer you. I am, sir, yours, faithfully, Chavard, manager. Ebbaluwa egamba bweti mu Luganda. Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mwami Kasolo James, Chamutula Village, Private Bag, Nakaseke. Sebo, tukwebaza olw'ebbaluwa eyo ey'Okitoba 11. Esaba omulimu gye twafuna mu ofiisi yaffe. Tulabanga wasinga kusoma ebintu 2, Olungereza n'eddiini. Ffe be twetaaga wano be bantu abasobola okukozesa emitwe gyabwe n'emikono olw'obulungi bw'omulimu gwaffe. Ggwe omulimu ogusinga okukusaanira kwe kusomesa Olungereza n'eddiini. Tusaaliddwa nnyo olw'okulaba nga tetulina mulimu gwe tuyinza kukuwa wano. Nze akwesiga ennyo, Chavard oba Covered manager. Asajja bedda bafunanga n'ebiseera ebiddamu amabaluwa oli gaawandiise naye kati maama oluwo gye tunulako mu kasero nga basuula wali. Agamba nti lwe nafuna ebbaluwa eyo lwe nalabira ddala nti ebyokusaba emirimu gy'omu ofiisi nsaana njire nga mbivaako. Mala okukola ku birala saalwa nga nsaba taata. Mwana ono yabonyabonya kitaawe. Annange mutegeka abaana so si kubakola ki kubategekera. Munnanga ganti saalwa nga nsaba taata akkiriza okuntandikira akaduuka ku kyalo kyewaffe naye teyalonzalonza musajja atunga akkiriza kye namusaba. Yakuŋŋaanya siringi 2,000 zonna wamu. Siringi 4 ku zo yazitunda mu nteeye ey'omugongo eyali ey'enzaala 2. Ekisenge mwe twassa akaduuka twapangisa kipangise kyaliko n'akasitoowa mwe twakuumiranga ebintu bye twabanga tetunnaba kusumulula. Ennyumba omwali akaduuka kaffe yali mu masaŋŋanzira amanene ag'oluguudo kyakuwangaaza we lusalira mu mwasanjala agenda Embalala. Mu kaduuka twassaamu ebintu ebisinga okwetaagibwa mu byalo nga bino: omunnyo, sukaali, sabbuuni, anaaba n'ayoza, amafuta g'ettaala n'ebibiriiti, sweet powder, Vaseline, hair tonic, ennazzi, essowaani, ebikopo, empapula, ebbaasa n'ebirala. Bannange obutamanya bw'akabi, nze nali simanyi ng'ensimbi z'edduuka nazo munnange ziteganya. Omwana ono yali ngalo obunani. Nalowoozanga nti bw'ofuna edduuka ng'otuuse ku bugagga ne ku ddembe lyennyini gwa nti ensimbi zaakusanga mu dduuka lyo awo w'otudde. Bw'oyagala okuggalawo ng'oggalawo, bw'oba toyagala kuggulawo era tewali akuvunaana. Eyo ne yali endowooza yange gye nalina ku ntandikwa nga kutunda edduuka lino. Taata yangulira n'akagaalo ka Philips kannyambeko okuleeterangako ebintu ebitonotono okuva mu kibuga ate nange ntambulirengako. Kati mu baguzi abaasooka okugula ebintu mu dduuka lyaffe mwe mwali omwana omuwala Juliet mwana ggwe. Juliet Nantume eyali asoma mu Kabobbo Primary School. Omwana ono yali yalungibwa bannange. Yali aweza emyaka nga 15 egy'obukulu kyokka nga ali mu P7. Yali n'entumbwe ng'obunyirivu.
ng'ekirako ey'omuyima yalina akabina ng'omuntu ayinza okulinnyako n'awanula amenvu ku kibanyi. Yayogeranga asekereza sekamu. Kati lwe nasookera ddala okumulaba nga bamutumye okugula sukaali era lwe namwegomba oyo Juliet. Namwagalirawo baaba. Olumu ku ngero ezituyigiriza okwerabirira lugamba nti sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka singa olugero olwo nali ndukutte bulungi nenzijukira bye natuukako olw'okwagala Ani. Sandiganzizza Juliet ate ng'akyasoma naye olw'obusiru bwange namuganza nentoolanga n'ebintu mu dduuka nemmuwa oyo Juliet gw'olaba nti yali yalungiwa. Bye nasinganga okumuwa bye bino namuwanga powder, sabbuuni anaaba, vaseline, nemuwanga ne sweeti. Naye nuunira mukazi wattu nga sirina tabbu naye. Namuwanga n'ensimbi asobole okugula by'ayagala ku ssomero. N'okukyalako ng'abayizi abalina ensimbi babaddeko gye bagenda okulambula n'abasomesa baabwe. Izi ensimbi nga nzimuwa. Juliet bwe yajjanga ku dduuka okugula ebintu nga tudda mu mboozi nga tunyumya ne Juliet. Olwo ng'abaguzi ntandika okubeeganya nti bantawaanya. Oluusi edduuka nagisangako kufulu. Neesibira ddala eyo munda ne tudda mu sitoowo ne Juliet ne tunyumya. Kati bwe yabanga avudde mu ssomero okujja mu dduuka bwe yaddangayo ng'abeeka abalimba nti abasomesa be bamulwisizza ku ssomero so nga mbadde naye mu sitoowa. Okumanya nga twayagalana ne Juliet namusuubiza n'okumuwasa naye ate nakkiriza okunfumbirwa. Yampandiikiranga n'ebbaluwa ku ssomero eyo nange nenjiddangamu. Juliet yampandiikiranga ebbaluwa gamba ng'eno Kasula Julaayi 24/1953. Darling Jimmy, kansooke nkukulise ekiro kya luli lwe twasanyukira ennyo mu dduuka. Simanyi oba nga Jimmy omanyi bwe nkwagala okusinga kitange ne mmange. Bwe mmala ennaku 2 nga sikulabyeko ng'emmere etandika okukaawa mpulira ng'embeera yange ekyuse nnyo, omusomo guyinza n'okunnyonoonekera ku lulwo. Naye Jimmy bw'olinjiwa ndikola ntya? Kisi yiiyo akwagala ennyo Juliet. Eno ye yadda mu yiye eyo. Mukulu James n'addamu kyamutuula Nakaseke Julaayi 27/1953. Sweeti wange Juliet, omanyinga bw'otonva mu birowoozo buli kaseera mba ndowooza ku ggwe. Kanzire mu kye wamboozezza olulala ekiri mu bbaluwayo. Wayogera ku ky'okukuuyiwa. Ekyo kisoboka kitya? Mba ngenda kuwasaani asinga ggwe nenkulekawo okukola ekyo mba ngudde ddalu. Beera mugumu, akwagala ne laavu yonna ey'oku nsi Jimmy. Okubala ebintu by'omu dduuka ate n'enfulumya era n'ennyingiza y'ensimbi gy'emirimu gye saamanyirako ddala. Okukunkumula enfuufu ku bintu ebirudde mu dduuka nakwo saakumanya. Edduuka nali naakagikoleramu emyezi 4. Tata n'ambuuza amagoba ge nafuna mu bbanga eryo. Namuddamu nti okulabira ku nsimbi ze nninawo edduuka teririimu magoba. Temuli magoba. Bwe yatunula ku bintu ng'alaba wasigaddewo bya siringi 5. Awo yagambira nti obanga n'edduuka ekulemye mwana wange kale gwe olikola mulimu ki? Konze nti mu dduuka tata temuli nsimbi ate tawaanya nnyo. Gwe so etekukkiriza kutuulako wansi ate oba tekukkiriza kutuulako wansi ate ebulamu etya nsimbi. Akasakavubuka kano kalinga jjaba nnyo bannange. Mwedduuka etawaanya nnyo. Kaakano taata njagala kulunda nkoko. Bangambye nti mwe muli ensimbi empya n'enkadde. Taata yakkiriza mangu bambi ebigambo byange kubanga yayagala nnyo okunnyamba. Bagamba nti engabo gy'otokutteemu gy'otenda obwangu. Nali simanyi ng'okulunda enkoko mulimu muzibu nnyo.
okukumira obukoko obuto omuliro naddala ekiro kiteganya nnyo anti otulo tusalaasalamu bw'otobukumira muliro bufa empewo. Okubuwa emmere n'amazzi buli kiseera nakyo kiteganya kuba toyinza kumala bbanga ddene nga tobulabiridde. Bw'otobuwa ddagala lye bwetaaga ate nabwo era bufa. Ku bukoko 10 bwe nagula nga bwakamala olunaku lumu okwalula nakuzaako 5 gokka. Bannange obulala bwonna ne bufa nga buto. Bwe nalaba ng'okulunda enkoko kunteganya ng'okutunda edduuka ne mmalirira okutunda obukoko obwa 50 obwawonawo nga bujjamu siringisi 260 ezaagula emmere gye bwalya zaazibala. Olwo ebyokulunda obwo obukoko nabyo ne lwe nabimala nga nzirundidde emyezi 3 gyokka. Mu kiseera ekyo bwe nalundira enkoko Juliet bwe yantegeereza nti alina olubuto lwa myezi wagindaba gyali 5. Namwegayirira nnyo naye bambi nakkiriza obutanjogera. Ekyagaana ebigambo okusansuka ennyo kwe kubanga Juliet yalina nnyina yekka, kitaawe baali bamutankana. Nnyina namuwaayo siringisi 15. Ebigambo n'abisirikira. Nalaba taata anyiigidde olw'okwonoona ensimbi ze mu ngeri eteri emu. Ne mugamba nti waliwo abansuubizza okunfunira omulimu ewa DC e Kanoni, kangende ndabe kye baŋŋamba kaakano. Najiranga mbeere wa kojja Makanga okutuusa lwe ndifuna omulimu mu kibuga. Taata ne maama bansiibula bulungi. Nali nsigaze ennaku 2 okugenda ne nfuna ebbaluwa ya Juliet nga ntegeeza nga bwe yazaala omwana omuwala. Nagendayo nga wayiseewo emyezi 2. Omwana namulabako. Jjajjaawo omukazi bambi ye yamwetuumira erinnya erya Nabunnya. Maama yekka gwe nabuulirako nga bwe nazaala omwana omuwala. Waliwo n'omuwala omulala Kadija nga misango gwe nayagalira ku dansi. Oyo naye naleka amaze okuntegeeza nti alina olubuto lwange, naye yazaala omwana mulenzi nga nze mmaze okuvaayo ku kyamutuula. Abaali bammanyi abaalaba omwana baakakasa mangu nga wange, naye nze nali mwegaana nga ndowooza nti kubeera n'omukazi omulundi ogumu tekiyinza kumufunyisa lubuto. Omwana bwe namala okumukkiriza sengange ennaku n'amutuuma Lubwama. Abasomesa b'eddiini okwo kwe baayongereza erya Isaaka. Saalina buyambi bwonna bwe nasobola kuwa Juliet ate nga simuwandiikira na kumuwandiikira kubanga saayagalanga omwoyo yekka. Waayitawo omwaka gumu ne mpulira nti Juliet omusajja Kiguli yamutwala ng'awadde nnyina siringisi 5. Nabunnya yamuleka awo n'agenda mu ddya. Juliet yagamba banne nga wayiseewo emyaka nga 5 nti kale singa Kasolo teyanga yalirira sandigenze na Kiguli ono kubanga nali mwagala nnyo ate nga nali muwadde obweyamo nti ngenda kumufumbirwa. Omu ku banne be yabuulirako ebyo yamuddamu nti mwana ggwe tumanyi abasajja nti tebakuuma bisuubizo byabwe nga ffe abakazi.